Ebyomukazi Shanta Nakamya ne Baba Kakonga abalepuka n'ogw'ennyumba byongedde okulanda oluganda lwa bba balumiriza mukulu waabwe era kojja wa Kakonga ayitibwa Muzamiro Tenywa okuba nti yandibanga yerigomba ne muka mutabani w'ono namutikka olubuto oluvannyuma lwe bajjamu. Omukazi yalinde nende yaboneka kera yalinda bwaki ekyo ngenda ati ende yaviiremu omukazi bambuuza ende bwe yava mu mwaziikawa takyogeraku baali batukobera nti omulambo guli wano munono omulambo guziika ife tulina ekijja mwene naidi bwe yaziika omulambo gwe kale ife tuli kusuubira nti mwalina azze Tenywa Muzamiro aganza muka mutabani gwe era n'olubuto lwalibirwe. Olunaku lw'eggulo ku mawulire agataliiko nfuufu twakulaze Nakamya nga kakasanga omwana bwali owa Kakonge era nakkiriza okumutwala akeberebwa omusaayi nga singa alizaati zivaayo nga si mwana wa Kakonge olwo ajja okuva mu nnyumba eno yaviirako ne Nakamya okusibisa Kakonge nasibwa ku mpingu. Basazeewo okugenda ku DNA aziteeke mu kuba agamba mugagga aziteekemu batwala omwana ku DNA bagende bamukebe. Kakonge ne Nakamya bazaala omwana era nga Kakonge naye amubuusabuusa nga Nakamya gw'agamba tibamutwala akeberebwa omusaayi. Ekigenda kusoboka basi kunzijja mu maka angoba n'omwana oyinza omwana nge musuulibwa muteekewo. Abooluganda lwa Kakonge abakulembeddwa mu Magumba Abasi ne nnyina Amina Nakagolo balumiriza mukulu waabwe Tenywa okwona amaka ga mutabani we nga naye kyasinga okuviirawo Kakonge okuluma obujiji ye kojja Tenywa okugenda n'asula mu maka gaago ne mukazi we nga ye ali ku mulimu. Bali bakwese kojja wayagala kiwaka bwali buyire saawa nga ibiri ate ate n'ebijigoze nga tumulaba wano nakwesa tudabitangali yali kusula maka ga mwana so ife tumubuuza ofuaje azira nsonga ntofuyaga. Kakonge yateereddwa kakalu ka poliisi naye era alumiriza mukazi we okugyamu olubuto lwa kojja we. Nange nagawulira mu kyalo nti ng'olubuto lwavaamu kojja n'amugamba baziike mu kikomera nga tebaŋŋambye ne bagamba okuziika mu kikomera ku tawuni ng'ate ewaffe tulina ettaka kitegeeza kipaka nakati tebamuwulira nga bo baaziika. Kakonge akalambidde ntawo wanku Nakamya nga Nakamya yalumiriza nti omuwoowi Kakonge yamuleeta waka. Bw'aba agamba nti byayogera bituufu ku poliisi bamusaba original copy ya marriage certificate tagireetanga. Ye ajja kwona agamba nze kankugulireko kituufu twawowa naye baseeka bampa amagezi ne bangamba nkwekane nti sikuwoowanga oyo abasigula. Kakonge era alumiriza nti mukazi we mulimba wa bbaluwa ng'atuuka n'okumugamba ng'omwana we bamuwadde obutwa nga beetaaga ensimbi obukadde 7 okubumunuunamu. Ne ntumayo mukwano gwange ali okugenda otuuka Emengo ng'omwana talwalangako butwa tebasabangako $7,000,000 angambye sindika sente ez'okukebera musirikidde $20,000 ndi Kenya. Era byakwaniriza mukazi we kijanga okugugwe kabiri twasulayo noono mwalinaze yoonaabonagana nga abakobye nti baje loya ajja akubisa ebipapula ebyo bulungi era oyo baasula ku buliri n'emwani nazi ate naasula mu idiira eno nga bali mu kisenge kyabwe. Nkugambye njagaza kiyamaani nanjagaza bannyinaze nanjagaza kojjaawe nze mbeene kojjaawe. Alumiriza nti byonna Kakonge byeyeekolakola abikola kwewolereza asobole okuyingizawo omugole ng'atuuka n'okwegaana eggwanga lye. Oyo omusajja gw'omulaba musajja muganda wa Kobe naye yatuuka okulimba nti musajja musoga oyo gw'omulaba n'otuuka okwegaana imamu yakuwoowa n'otuuka okwegaana n'omuntu eyajja okujja muli bba. That is bad. Namulikodinga nga ne videos nzirina buli kimu talina wanneegaanira. Ye Nakato Sulaina yalabira Kakonge omukazi yeewonyeza babiri bano abaali beeyagala nga wava erinnyo ate okutuuka okutabuka kutuuka wano. Baba woowa bulungi era mulamu wange ne yabawoowa ye imaamu bamweta Muhammad Bakali. Awo wonna batambuliza obufumbo bwabwe ezira buzibu ninze nzira kyempulirayo luvainuma gabisa emyaka nga ntandika kugulira bizibu bidda gati bali kudongana. Katande Christian Ngone yaguza basi ettaka okutudde ennyumba eno agamba nti bwe yali ajja okugula ettaka ati ekwaliko mukazi era yakimanyako nti mukazi wa basi yali anobadda kyokka oluvannyuma yamukomyawo ng'ebyabafumbo ebibeera. Era nze nkimanyi kuba endagaano eno bwe twali tugikola twagikola talina mukazi era n'amannya agali kuno tekuliga mukazi. Ebiri musika lya nkolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.